Ankwaniriza go natulaba ali ku Nyondo Media yenze Nyondo Rosette awonako lwairo nkedde ukezi ku macha ate kujja kulaba kono omwana Hajjati gye yamulese wano ku Brazilian Building Murakubat. Hajjati naye yakedde kunkubirako simu embeera y'omwana gyayitamu ng'omwana nga newankubadde emu tenkanankana na zero nti wakiri kati ayina ewantu wasula ali seefu. Naye ate Katonda yatutonda ffenna nga tulina emitima egy'enjawulo. Eriyo omuntu nga ekigambo tekimunyeenya nga n'oyogera oddamu ng'asigalawo ng'ali mugumu. Naye ate eriyo n'abantu emitima nga minafu ng'oyinza okuvayo n'oyogera ekigambo ne kiba nga kigenda kumuyisa bubi, kigenda kumubunya obufu ng'era agenda kuba nga awulira ddala bubi. Bannange mwenna abatulaba mwebale kutugoberera, mwebale kubanga ate musubscribinga ku YouTube channel Nyondo Media, mwebale kutusupportinga. Twebaza mwenna abawulira amaloboozi. Omwami mpaka nakatana kubikula voice clip yange kati ngera kumufuna atya na kumunyonyola atya okumanya nti ekintu n'omwana imbera gyalimu eyo ntuufu. Bana Uganda mwagala omwana asooke afe mwe bahawa na mwena abavude mwagala n'omwana asooke afe balyoke baje bagambe banage mutuwe ku mabogo omwana adde waka batuwe ku mabogo omwana onajja adde waka. Nzijukira wano bulungi nnyo Hajjati aganda yake nyini kubanga ate atunyonyolamu mwene ensonga. Nakolako waneno video nakolako interview ne Hajjati ono imabega kaawo ku kufa kw'ono omulenzi Fred yafiira ku Brazilian Building. Omuvubuka oyo yali na embeera gye yayitamu musajja wattu teyafuna bujjanjabi. Ekyokulya kye kyali kitonotono yalina embeera abaali bamumanyiko akaseera ako baali bamanyiko n'embeera gyali ayitamu abamwaddeyako okulyanga kaako naye omwana bwe yalwala yabulwa obujjanjabi tewaliwo omuntu yali amuyamba. Ffe nga ffe bannamawulire tetulina kye tukolya abaana baneeno eri omuntu agenda avayo n'agamba nti kati Nyondo Media gwe omwana omuyambi tumuyamba mujje mu Overstay sitenda kuzijja wezigenda okumwana okumujja mu Overstay. Nze amanyi agange we gali nti singa omwana ono bamubalaze ababa basobola okuba bali capable ng'omwana n'embeera gy'ayitamu nagamba kanveeyo nyambeko nti ono omwana batalina kyakusula ono yamulabye bulabi nagamba owaayo omwana gyenkole ki mu buddami. So fe omulimo gwaffe kubalaga ekigenda mu maaso nti oba omwana wonna ati ali mu mbeera mbi nakugamba omanye ekiro nti munange tukole ku story naye oba oli awanave muzira kisaana nnyambako mu ngeri emu oba endala togenda kugana ogambe nti nze sijja kugikola n'omugamba kale ki ekyabawo nti kino kiri. So waneno oyo mwana omulenzi we yafa erwembera gye yali ayitamu kubanga tewali n'omu yamanya nti oba oli awo singa omwana oyo twamufunako ntwogerako naye n'afunako ku buyambi n'afuna obujjanjabi omwana oyo ekyambula teyafuna bujjanjabi teyakina kyakulya teyalina kyakunywa naye omwana oyo yabeera mu mbeera embi mpaka bwe yatuuka okufa n'asesema omusaayi mwenna mwamulaba omwana n'afa. Omwana oyo bwe yafa era abantu bajja tibasitukiramu bamala okumanya kuba nabo ati bamanyi kyamanyi nti batemanyi na mwana kyayitamu era beebuuza ne bagamba bannange ffe nga twali tumanyi nti omwana embeera gyakola ki gyayitamu kubanga twali n'omu yamanya nti omwana oyo singa yavaayo nitugamba nti bakatwale ku Nyondo Media twogerakoko n'abantu ogamba nti bali vudeyo ne bagenda bayamba ku mwana oyo abalina omitima emirungi nga gw'ovaayo eri ng'ojjanga ogamba nti ate oyo omulenzi ali mu mbeera sindagala sinfafe nga mwemukyogera. Omwana oyo bwe yamala okufa bano bennyini baje bakimanya kubanga ali ku eno building yennyini bafuna obuvunaanyizibwa ne bagaba bannaye ng'olwo bawulidde omulyango gw'ewaka abewabe b'omugenzi bagamba mutuyambeko omwana waffe akole kyakomeo tumuziike n'ewaka. Basitukiramu nga bannayuganda ne beekumaakuma beekuŋŋaanye nga bannayuganda bafune kasente beekuŋŋaanyiza omulambo gw'omwana gukole ekigudde ewaka. Naye bwe bagenda mu bantu gye bagenda kuba nakennyini namubuuza challenges zije musanga bali bagane babagamba nti kakati lwaki temwajja ng'omwana oyo akyali mulamu ne mutugamba ntumuyambako ntumujjanja ntumuwa ekyokola ntumubudamya kati saawe nomugeza afudde muzze mwaga tukole tutya tugenda kwata mulambo tugwereze ewaka bagenda gukozesa ki lwaki temwatugamba ng'omwana akyali mulamu nga tanaba kufa. Kakati bw'abanga ono afunye chance najja nafuna idea nangamba akankabireko eri abantu omulanga gwange lwaki muvaayo ne mumukuba ne mutandika okugamba mbu naalimba byayogera si bituufu. Ani amanyi obulamu bw'omuntu ani asobola okumira mu bulamu bw'omuntu n'abumanya banaye mbadde nsaba mulekerawo okujajinga abantu ebintu ebimu tubyeteekamu ne nga ffe tulina okubikola ebintu ebisinga tubirekere Katonda. Bw'obaona omuwala ng'afeekinga obulamu ng'alimba muleke Katonda yagenda okumubonereza ye nga ye si gwe omuntu agenda okubonereza omwana ono. Bannange temutumala mumanyi muleke tukole emirimu gyaffe gye tukola abantu bangi muncriticinga Nimuga Rosette, why do you have to do that? Nekino kankyogere. Waliwo mukyalo mu. Yalaba story y'omwana gye nakola ku rooftop.
omukyala oyo bwe yagiraba lumu n'asisinkana n'agamba si yegwe nnyondo media ne mugamba maama n'agamba ebintu by'okola si bituufu lwaki wakuta omwana oyo n'ogenda omuteeka ku interview n'omulaga ensi simana biki lwaki tewaze gye ndi n'ogamba omwana oyo nenkola ki ne muyamba wakinize ne nnyina waka gye nsobola okumuteeka n'abeera ne mugamba nti maama munnange mbadde sikumanyi era nange singa sakoze story eyo wali batakusobola kubanga okola ki ng'omanyi kanange kye nakola nensiga ne mugamba munnange nsaba onsonyiwe ne ngamba abana mbamanyi bangi abali wano nga tebalina wakusula babundabunda it's okay one day when I mpita ku union ono mwana kenyini gwe nakuwona ni guno gwe watwala ono naume omwana oyo nali mpita ku union omwana namusanga nga mulwadde nga atintimba nga asula ku union mukaseera akakobutiti omwana bwe namusanga ne ngamba okay nengende wo mukyala ne mugamba maama munnange waliwo n'omwana ali wali eri naye mulwadde obulamu ki buzito nnyo lwaki tonyambako ntugenda ntujjawo omwana oyo n'omuteekako eri gye wagamba n'akola ki yagamba ekintu kimu nti kati roza kisibu kye nnina nyina abaana bangi essaawa eno ate n'ekirala kale lindamuko tunaalaba ne wayitawo ebbanga nawitawo ennaku nga ziizo omukazi nga takola ki ne mweza messages nga takola ki nga tanziremu naye yali ali mu criticizing why do you go ahead showing those people to the world mu kifo ky'okujja ate si y'omu bantu bangi abogera abigambo ebyo kati nze mba ngenda kubamanya nti ngende nga nkokona ddo tuddo mbagaye banange waliwo omuntu wuno ali mbeera wetana naamuyamba ngende nga nkola bwentyo nze guno gwe mulimo gwange gwenkola gwe newuliramu eddembe nti wenyivayo nendeeta omwana nga ali mu mbeera mbi nayambibwa ssanyu lyange abasinga mugambo kifulamu essente roseti muli essente kyona kiri bannange nawulidde ennaku omwana waliwo abaana baweereza ku messages zange noga roseti muli mu kintu muli mu kulya ssente oyo mwana mulowooza ono omwana yakafuna ssente mmeka amazima ga Katonda muggulu era nga mweke nyini nti omwana yabadde agenda kuyamba omwana yadde teyeetaaga ssente ekisinga nti oba nawe banga govudde nogaba naye omwana oyo kamuwa omulimu mbeere nga ntema omusaala gwe yadde kubyogera abeere nga ali wano ligale kubanga kyasinga okuba nga yeetaaga naye nemuweereza messages kuba naye kenyini kusimu gye bamuwadde twatadde mukola yini nyine namba abantu benalinga mbawe namba gye twali tumuwadde gyeyadde agenda okuba nga akozesa kati abantu abamu abadde bagirina abaana abamu nga nyumizako ne mikwano gye agenza atako mikwano gye banyumya bamugamba Shakira kati uli mu ssente tuwe ku ssente kati wagaggawadde lwaki mwogera ebintu bye mutamanyi yagaggawadde ku ssente zo nga yagaggawadde wamutaweddeko ssente mmeka so bw'obanga omuntu avuddeyo nga tannafa nga mulamu omulambo wano guli very expensive okugusitula okugujja wano mpaka okuddewa ewaka e Uganda Hajati ekintu kyenjogedde kikyamu mwagenda okunganya sente zo n'omwana eyafa bakugamba batya bana Uganda benyini bewasisinkana bwe twali tukunganya sente ezo mulimu abantu betwasanga ne batubuuza lwaki mwagala nnyo okunganyiriza abafa okusinga nga bakyali mu buzibu nekyokuddamu nga kisobola okukubula kuba olaba omuntu asobola okufuna obuzibu nga tokimanyi so omwana wabaze ng'afunye obuzibu ng'asobola okuyambibwa amangu nze ngamba kyandibadde kisiŋŋaanibwa ne tumuyamba si kyangu kyavaayo mu kamera okugamba nti mbonaabona naye tutya tulina abantu bangi be tutya otulaba kati we twali ku union twalinako abakyala be twasangawo era awo naye nga tebagaladde kulingizaako yadde mu kamera naye nga ate tebaali mu mbeera nnungi naye nga bazitya oli nagamba saagala abantu bewaffe kundaba mu mmeno mbeera kati omuntu yenna bw'avaayo n'agamba nti ndi mu mbeera bwe nti kitegeeza aba yeewaddeyo kuno kwewaayo okuvaayo abaana bangi babonabona naye batezi kamera ate ng'era bangi abaagala okuyambibwa so saanayagadde nnyo kwogera ku muntu nti oba onoono nze nange message nazirabyeko ku TikTok gakuba saabiwadde budde kuba buli mwana waali mukozi ate emirimu gyawana ebiseera ebisinga ekyokyuka ekyanga gwe weetaaga obuyambi buno obudde nga gwe oli obulungi ekyanga gwe weetaaga obuyambi kitegeeza mugenda twonoonera ekyanveeyo nange mwennyini nga neetaaga okuyambibwa bagamba alimba bulijjo alina ssente naye nga tewali kituufu aliza kye nandyetaaze omuntu waavaayo najja mu kamera nti ndi mu mbeera nnungi twandyetaaze omuyamba ng'akyali mulamu nga ndi mu mbeera mbi ate nti amaze okufa ate nera n'obuyambibwa kugane kati ate ekisinga okuluma nti ate abatayamba be bavumirira ate ne bagira ne bamala ate ne bakola ki ne balemesa bali eri abandi bagenda okuyamba omwana nze nandigambye SB4 media ajja kujja kuba alina okuleka nga buli kimu kiwedde era nsaba Mukama Katonda waabaze ajja kuleka ndoza ne Shakira afunye waakola naye nga kyandibadde kirungi nga mwana oli eyo obonaabona temutya okutuuka okugamba nti kanneekubewo nfe lwaki oba tovaayo
kati sokoteke wakati mwabogera ne muda mukuba omwana ono temumanyi bulamu bwayitamu eri yali akimanyiko nti ono omwana yali yegezezaako emirundi 5 mirambo okujja baguluka rooftop okwekuba wansi ebintu ebisinga twabisirikira tetwabyagala nnyo byanyonyonyo biyingira nnyo munda mwabagamba nti mumanyi obulamu bw'ono omwana mwagala asooke yejjewa ate kiva mu kwekyo atali muntu atayagala bulamu era naye kuwabera gwambayo embeera etuuka n'ogamba kati nkole kino naye nga tokyagala naye ng'olw'okunyikirizibwa n'ogamba kati nkole ntya yalowoozezza okuvaayo nze namugambye ekindugamba nti olina omusajja oba okola otya gwe ebyo nabina tobiwuliriza waliwo ne yagambye mbu yeetunda ebyokwetunda nabirabyeko nga oli yayagadde kukuba ndowooza linnya lyamu kutandika gamba kikuba nayeko neyateeseeko nti gwe nawe nange neetunda kale ebintu ng'ebyo ebintu ebimu abantu amutamibiwa nga budde nze olina ebintu byesitawa budde sibiwa makulu so kyenjagala obagamba SB4 ndi musanyufu nnyo SB4 wali tomanyi story y'ono omwana wali tolina kyomanyi nze kennyini nakuweereza message nenjogera naawe era nenkusaba SB4 gwe kennyini mu kusookera ddala wangamba twalinga tunyumya wangamba nga nonga Rosette okolanga story z'abaana abo naye omekinganga sure nti osooka kukolanga research nokakasa nti omwana kyayogera kintu kituufu nti omwana ayinza okuba nga agala kuyitaawo alina kyayisaawo nakosa ekintu ekikyamu ate gogenda okukola ki okuvumaganyizibwa so era nagenda okumugamba story y'ono omwana SB4 yaŋŋamba omwana oyo story ye kituufu akoze ku research ne mugamba nti yena akoze ku research kubanga era omwana yali yakiŋŋambako si lunaku olwennyini nensooka nensirika nenti okola story eyo kuba kati research yokuba nti yali mu nnyumba byeyakolera musina gwe ngenda kubuuza kyaliwo ekinebwe ekiti so kati bino bigambo byeyenga ye tuleke kujajinga SB4 tetumumala mumanyi ku mulimu gwakola kubanga ayamba eggwanga muleme kujajinga Nyondo Media temugimala mumanyi kubanga omulimu gwekola guyamba eggwanga muleme kujajinga mwana avuddeyo n'ayogera story ye kubanga temumanyi bulamu bwe temumanyi kyayitamu nti waliwo abakomenti nze nti SB4 tuvaayo n'ogamba tuddamu message zaffe olaba ekintu kya messages ekyo buli wetira okubeera n'abantu abamanyi tosobola mmalayo message zaabwe nze olaba mba n'abaana abanoonya emirimu abajja abakola atya nga tosobola kumalayo message zaabwe so omuntu waba takuzzeemu ddamu omugezeeko oddemu omugezeeko ate bakoowa kati omuntu okubanga oli naye ng'ensi yonna ekumanyi buli muntu afuna obuzibu aba akuteekeraku kizibu kyakumalayo nnamba kati bambi temujajinga abantu olaba SB4 takuzzeemu funa gw'omuyitako gambe bambi nnyambira ku SB4 olwa babutuukako oli n'amutuukako ng'asobola okukutuusizaayo omubaka bo okusinga ate okugamba nti ate tanzizeemu tankoze ekibambi tubeere bakkakkamu ensi esooka etugondere kyenjagala okugamba abantu nze sandiyagadde nnyo maama wange alabe vidiyo gye nakola kozi alinza okufuna obuzibu ate era ng'olwedde kyabaddewo ng'oggyeko ekyo kozi ye abadde amanyi ndi mu mbeera nnungi n'abantu bangi obukojjawo abantu bangi bamanyi ndi bulungi n'emikwano gyange nina lecturer wange eyansomesa catering kozi nze nakola catering and hotel management yampereza message n'aŋŋamba Shakira bulujja abaana ababeera Dubai we mutyo tubajajinga oli n'akulaba leero ng'oli bulungi leero otaddeyo akafaananyi n'akujajinga n'agamba oli bulungi bati abatamanyi bulamu bw'oyitamu kwegamba kyamukutteko nnyo n'afuna abantu ab'enjawulo bayogera nabo naye nga tebasobola kunnyamba kozi ndi mu varsity abantu bangi abavuddeyo baana benzanya nabo nga baweereza message bulijjo bamanyi ndi bulungi ki ekiriwo naye omuntu okuvaayo okunjajinga kyampisizza ddala bubi kozi tamanyi natuuka ntya wano tamanyi na mbeera ki gye mpitamu tamanyi na kindi ku mutima na kiki ndowooza wabula Allah yekka yasinga okumanya kubanga nze sisobola kulamula muntu ate teri yasobola kunnamula Allah yekka yasobola okunnamula n'aŋŋamba kino kye wakoze si kituufu naye bambi abannamula nsaba
mulekerawo kozi munnumya omutima munsuza sebase munsuza bubi nsaba SB4 ensengo eno wagitandika ate programu yegamba nti ogusa ensonga taata tondekerera mukana akaseera kubanga bwo obulamu nabadde mpulira nga sikyayagala ajati nono omuwala be bamukuba nkumye ne basobola okukubira nnyondo nga sikyasobola nga mpulira amaanyi gampedde muze saamanyira bigambo bingi even though mbaddeko mulimu light naye tebanjogererangako babadde nga batukuba ebikebe ebyo twabimanyira nti oyingira stage n'ozanya ne bakuba ekikebe naye omuntu okuvaayo n'akuvuma nze nabadde sobola kuvaayo mu video nze sisobola nze nawe oba ogenzeewa nze gundi zange zonna ziri wansi sagala nnyo bintu byakwerabisa ng'ate mbaddeko mweyo embeera y'essanyu mbaddeko mu mbeera esanyusa mbaddeko mu mbeera nga sisabiriza ngera seetaaga buyambi nze manyikiddwa mu bantu bangi nnyo ndi muwala amanyikiddwa nawe embeera siringa njeko obwa celebrity manyikiddwa nnyo down Katwe wa Kibuye buli wamu manyikiddwa naye sandivuddeyo kundaba nga ndi mwene embeera kuba bamanyi ndi Dubai nina ssente naye navudde lwa nsonga nabadde sikisobola teriyo omuntu asobola kuvaayo n'ayogera weerabisa ate ng'oli mu mbeera nnungi ogenda okuvaayo walayi ng'olemereddwa ng'owulira embeera egaanye temutumala mumanyi kyenziramu ffe nga bakola emirimu gyaffe nze tewali yantuma kukola kino ngenda kukikola mpaka lwendifa Katonda abaana basinga bagenda kutya ovaayo olwakino kyebalaba abonabonagana ngenda bagambe mbu ndi bulungi nekyo kikugana kuvaayo kasoba ng'onyigiriza ate ebintu ebisinga kiba kisa kya Katonda omuntu omukkiriza yasinga omumanyi osobola okuba nga osula bubi olya bubi ne Katonda ate n'akubikako akasubi segera nenga bambi si bwenti bwe nali nfaanana abantu we muba mugamba nti nimba era ndabika bulungi eba ndi bulungi njagala munoonye omusajja gwe bayita Warakira Pafra Richard munoonye ku bantu bembaddeko nabo kuba manya ayina ebifaananyi byange ayina ebintu bingi mujja kulaba Shakira omutuufu abadde afaanana atya siri muntu wa kamera saagala nnyo kwerabisa nze ndabika ne we twalinga nga bannamawulire bazze nabeewalanga ne sitabeera nnyo mu kamera saagala nnyo kamera naye olaba navuddeyo nabadde nina ensonga ate bingi bye sitaayogedde bambi SB4 bingi bye sitagambye kozi nabadde sisobola kugamba olugero luwanvu nnyo sobola kutandika kino kiri ebimu nabadde nina obijjamu kozi tebyetaagisa naye ng'olugero luwanvu kati omuntu yenna ayagala mubuulire olugero lwange ntuukirire nga nze omuntu mubuulire kino na kino na buli kimu kye mubuuza mujje mukibuuze nze nja kibabuulira nga tonnaba kunjajinga n'ekirala njagala kwebaza abantu abasobodde okuvaayo wadde si bangi ne bambi mbebaza mwebale kubaawo n'omuwala bamuyita Zaina I don't know abeera luddawa n'enamba eri 966 simanyi nsi kijalimu naye yaze mu inbox n'angamba ku lw'ebintu byalabye kajje naye ye yaze na kigambo n'angamba kye nniza okugamba nti guma bino ebintu ebisinga bibeerawo bambi omuwala oyo mwebaza sijja kwogera bingi nnyo byaŋŋambye naye yambeereddewo akaseera ako we nabadde natiro nga nono sinaba mugamba yasobodde okubeera nga aŋŋumya n'abalala bangi Ashadi naye yampeerezaako ka message nangamba research ebina ebigenda mu maaso tukola ki tubiraba naye Katonda yajajinga omwana w'omuntu so si mwana wa muntu kujajinga mwana wa muntu kubanga naye asubira tali perfect bannaye Uganda olemwa bana tweyanziza bonna buli avuddeyo ku lwa Shakira Allah abawa omukisa tweyanze gemwebale nnyo okutuukirira abaana kati nga bano Mukama abongeze omukisa taata wange nkusaba negonjebwa gwe yabadde ayewaddeyo kubanga ojjamu ono omwana overstay akatambi kano nsaba okalabe oddemu omwana ono omuseeko eriiso nateera kubanga wabadde ozizza obulamu bwe mu nteeko nga yazemu n'afuna akaseko ku matama
naye olw'abaana abataagaliza simanyi lwaki bannayuganda tulina emitima emibi simanyi lwaki bannayuganda tetwagaliza bannaffe kubanga bw'ogenda ku mirimo osobola okubanga omwana ali ku mulimo naye nga waliwo gundi vacancy eriwo nenalemesa munnayuganda muno okujja okukolawo ng'ayagala asooka mumuwe commission omuntu mulala n'agutwala ow'ensi endala kubanga ye tebamuwadde commission naye nga lwaki muno batomuwa mulimu nagala n'agukola ate nga bannayigiriya bakwatagana abafilipaini bakwatagana bonna bakwatagana neffe bannayuganda lwaki ffe abeerwanyisa awa kakati wavuddeyo n'olwanyisa omwana ono omwami yabadde asaze okujjamu omwana overstay yampeereza messages nampeereza ne video ye nyini gye yampadde nangamba lwaki tusasamaza ensi lwaki tulimbalimba abantu ekintu kyo kyannumye nnyo kati awo omwana oyo mwami mpaka nakatanda bakunziramu nagezaako okumunyonyola teyawuliriza messages zange mpaka tisawo y'olwaliro kati maama ogenda kuvayo gye oyambeko n'omwana hawa era hawa gwe wasinze n'ojja n'olumba omwana n'abala baze naye naddala gwe lwaki kubanga wakoze messages nga nyingi videos nga nyingi omwana mbu yakumanyi mbu naawe omumanyi nze hawa simumanyi sikulabangako sikulabangako mu bantu bemmanyi sikumanyi kubanza abantu bemmanyi ngamba nti mumanyi naye oyo simumanyi so kati hawa mukwano yes kino kyo kyafudde omwana yadde afunye omusala bagenda kumujja mu university bagenda kumukolera visa kakati maama wange kusinga ku bigambo byavuddeyo n'oyogera ebiyitirivu ona asobola okujja n'ogala rozeeto omwana oyo leka mujje mu university nga naawe kenyinyini ekiyumba kiwalemesa munno wegala kumutisa munnayuganda munno naawe kyamala ne kikulema naawe n'ovaayo kati oli wabwera obukira oli maama onaasobola okujja n'ojja omwana mu university n'omukolera ne visa ogamba mbu naalimba ati byayogera si bituufu onaasobola okujja n'okola ekintu ekyo makinga clear hawa yagambye akazimbe kembaddeko akamanyi kembadde nsulako era kwasula naye akazimbe ako kasingako bapatani naba Nigeria simanyi abannayuganda balaka we bali naye si nagenzeewo kagaka olwedde tubadde tuliko nagenzeko nembuzako rumuza yena yagala okujja okonfaminga kuliko rumu eri egyo ey'abannayuganda ono mwana tebamanyi kubanga simwasula kuliko baserelion kuliko n'abanigeria then n'abapatani basula waggulu kwa akazimbe kuliko room eri egyo ey'abannayuganda gwe wenna kugeza ku African shop akazimbe akali awakaliko egundi akalikawo kigalaji n'ogenda n'obuuza okwo kuliko egundi aba ne bwanga babuza banango omwana nabadde abeera waneno nedda kakati maama hawa wagambye mbwalimba kakati mbutasula waggulu ku rooftop wali oyagala asooke kuba kalango buli muntu amugambe banezo gumulaba basula ku rooftop nendi mukwambuka mujje mulabe ekisooka ddala balinga basulayo mu bubba nga balina kwekweka kati oli agala sooka ave yajja agamba ayite buli nsi yonna tulekerawo okuyingira obulamu bw'abannaffe bwe tutamanyi ne twefuula ababumanyi ennyo banaye hawe ekintu kye wakoze kibi nnyo kino kyo nkikugamba kibi nnyo katonda muleka ajajinga omwana nowabanga ono omwana alimba ng'ali mu kufeekinga obulamu ng'ali mu kulimba ng'ali mu mbeera nnungi naye ng'alimba leka mukama katonda yabeera amujajinga mugamba mbu ffe tufa sente tufa zilikes bwe kiranga kituufu mundekere katonda yagenda okunjajinga naawe katonda yagenda okujajinga sobola kujajinga SB4 bambi bamuleke kozi zino ensonga teyaziriimu ate nange kenyini saasuubirako SB4 kujja nze nafukamira bufukamizi n'ensaba ningamba njagala katonda at least yandetereyo omuntu omu asobola okunjija mu mbeera nali sisuubira SB4 kozi nakugamba n'ongamba gundi yo nnene nizo kuba ate gwe ebisinga nabikunnyonnyola nze mmanyi nebino ebintu byaliwo bino ebyabasajja bino n'ebintu ebisinga kawumbi bye tugenda kwasanguza kati mwagala byonna tubiveeyo tubyasanguze omwana bingi byatuukamu mu nnyumba eyo bingi nnyo ebimu twabibikako n'agamba sigenda kubyogera mu kamera kansirike era omwana nga bw'agambye SB4 teyamanyi mwana ono temanyi sitoli yono omwana ono era nakibagambirawo nga ngikola naye ne mbagamba nze nagita ogikola ki okugikola kubanga wano wendi nyina ne bakama bange nakolerako nga bagobera gundi yange YouTube channel yange you never know bazo translatinga ne bagamba what are you talking about what is this oba kitegeera so SB4 tayina kyamanyi era SB4 yajjanga malaika esobola okununula okunjija mu kintu kyendimu nange nalabirawo ngazze era kyali kisaka sitabanga kwegamba nali sikisuubira era nabadde nsanyuse nnyo nengamba SB4 kazi bantu bangi bakutteko bantu bangi balaze ne bavaayo ne bajja ne babayamba kitegeeza nange ngenda kuyambibwa
naye ate munnange omuwala n'avaayo n'atandika tewakyalina message nemwejja ku ssimu yange, tewakyali wadde kyempulira nti gundi kuba Hajjati yampadde essimu. Naye bambi nkwegayiridde Hawa, sikumanyi tomanyi, ndi mukazi mukkiriza, sirina bingi bye ngenda kwogera, naye mu kyonna Allah yasinga okumanya. Woba bye wayogedde ogamba nti bituufu, Allah yaba akulamula, nange wemba bye nayogedde si bituufu, Allah yaba nnamula. Bambi nkwegayiridde weesonyiwe obulamu bwange, ate ne SB4 mujje mu bino, Nyondo mujje mu bino, kozi bonna baali tebamanyi, teriyo muntu asobola kumanya. Just gwakera ku machano gwalina ekizibu gwanoonya, tosobola gamba nti omuti gugenda nnyo nnoonya ekinyonyi, era ekinyonyi kye kijja okunoonya omuti kuba kye kiba kyetaaga okulya. Bambi mundeke wekibeera nti kuba waliwo ekyawandiikibwa ekigamba, simanyi nnyo Bible, naye bagamba nti Yobu yabonaabona nnyo, kirabika nti essaawa eno nange nze Yobu. Ne bambi mbadde mbeegayiridde mundeke kye nninza okugamba. Mwenna n'abagamba nti mummanyi, n'abagamba nti mwaliko nange, mwali temumanyi bulamu bwange. N'abaali bansanzeeko mu kkubo nga ntambula, nabe nali nseseeko nabo, temummanyi kutuuka munda bambi. Bambi saamanyira kukale kunvuma. Mbeegayiridde kye nninza okugamba. Naddala Hawa gwe obanga omwana nalina kyeyakukola nga bw'ogamba nti omumanyi, kubanga obusungu bw'olina bungi, olaga nga bw'omanyi obulamu bw'ono omwana okutuukira ddala munda buli kimu okimanyi, naye wabanga alina kyeyakukola, bambi omwana musonyiwe. Kituufu omuntu yenna osobola obeerawo nga tomanyi nti olina omuntu akulinako obusungu, kati so oyo Hawa wabanga oyinza okubeerawo ng'akulinako obusungu nga tomanyi, okitegeera mukwano. So kati Hawa omwana no waba yakusobya musonyiwe bambi, kubanga ebigambo by'ofukumukamu olaganga wallahi ayina ekintu ekyeyakola. Banaye mulekerawo jjajinga abantu. Hawa ogenda kukeera ku makya nga gw'oli mu mbeera eno, oveeyo ng'olina ky'oyagala okubeera nga weetaasa, nga tetulina nangeri gye tusobola kukola kikola lwa nsonga ojjajinga munno ku kintu ky'otamanyi. Nkitegedde mukwano. Banaye ebintu ebimu twebererengamu, ate ebiseera ebisinga banaye lino ddungu osanga munno ng'ali mu buzibu, oba olina okufaayo kolaki muyamba. Ate n'ekirala abantu abamu emitima tegyenkana, buli muntu n'omutima gwe. So obanga gw'osazeewo okukola ekyo kintu kulemesa muno okufuna kye yandyetaaze mu maaso kuva mu buno obuzibu bwalimu, bambi Mukama akusaasire, kuba bambi tewali nsonga yonna lwaki oba ojjajinga muno. Kituufu. Obulamu bwa Shakira, obulamu bwa Shakira, obulamu obubwo naawe bubwo. Shakira mulekere obulamu bwo yenga ye, tomuyingira nnyo munda mbu omumanyi nnyo, tebakikulimba. Shakira tomanyi, olaba ne bazadde baffe tubakweka, kati gwe wafula amanyi nnyo Shakira, olaba ne mama Shakira abadde tamanyi mwana we kyayitamu, gwe gwani okuba nga gw'omanyi obulamu bwa Shakira nga namuzaala kennyini abadde tamanyi. Olaba ne bazadde baffe tubakweka ebintu binyo nga tebamanyi, gwe gwani gwe just omuntu ow'ebbali olina okuba nga omanyi obulamu bw'omuntu. Bannange kino mbasaba tulekerawo okuddanga okuyingira mu bulamu bw'abantu, okwekufula okuba mbu tubamanyi nnyo, tetubamanyi batusirikira bingi. Nange wano nga wende nyina ebintu byange byensirikira ng'omuntu nga bimpisa bubi naye nga sivuddeyo okubyogera. So oba oliawo ng'obulamu bubadde bugandira ddala n'envaayo, ojja kujja ogambe gwe omuntu omugambe toyalimba muya kino nakiri kiri, tomanyi kye ŋŋendamu, sigenda kusituka ngambe buli muntu nkwata akazindalo baneze gula kino nakiri leero saalidde nzigula kino nakiri nsirikira ebintu byange ebizibu byange bulamu bwange nga nze Rosette obulamu bwange. Lwaki obuyingiramu okulaga omuntu kino gontegeera nnyo n'okusinga nze nga bwe neetegeera? Nze ngamba omuntu banange enjala ennuma, omuntu alinyembe nampa kumere n'endya, gwe n'omugaa nti awo yalimbe ate kola ki temuluma mukufu. Gwani alina okumanyirira obulamu bwange, okusalirawo obulamu bwange, okugamba abantu nti enjala tennuma nga ate nze mpula enjala ekola ki, enjala ennuma. Bannange nkowoolamu mwena bannayuganda abalaba abali ku Nyondo Media, abavuddeyo ne bagumya n'omwana mu ngeri emu oba endala, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mulowooza ebiseera ebisinga mbu tuba tuzze kubba ssente z'abantu, tuba tuzze kola kunoonya ssente, kubba ssente ebitwala tugende, si ssente zeezokka. Eri abaana omwana kati ngono omwana gwasiimye Zaina
eyaze n'amubuulira n'amuzaamu amaanyi yamwaddeko ku sente yamusimye nga amwogeddeko kyokka n'atayogana ku muntu yavuddeyo n'amugamba nti ekwako yino 50 beera nayo naye oli kubanga yamubuulidde ebigambo ebyakoze kyebyamukakkanyiza mumulowooza sente ze zokka wabeerawo solutions ez'enjawulo kubanga tuba abantu banjawulo inaga nti okuva mu kizibu ekyo olina kukola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti omwana oti yavuddeyo mu kamera n'agamba naye mbegayiridde mumpe sente gunipe sente si bwe kiri ayogedde ekizibu kye n'agamba singa omuntu abeera nnyamba n'oba nga alina mulimo n'ankwata omulimu ogwo n'agumpa n'asalasalale wange mpaka lwenva mu overstay embeera nga ndi kubyogera kyomwana kyekyo kyeyagambye kyasimbyeko okusobola okuba nga akola ki ng'ayagala naye bannayuganda nze simanyi lwaki bannayuganda tulina enkwe bannayuganda tulina effutwa bannayuganda tetweyagala bannayuganda tuli babbi buli muze omubi guli ku bannayuganda but why like seriously nze ono omwana olaba ono omwana yamazeeko ekyewungula kubanga nalabya zi videos bwe tinaziwadde n'obudde omwana agimpadde n'enjiwobudde neŋŋamba why is she supposed to enter someone's life like seriously bwe kyoba omanya togenda sanisa nsi yonna kuba ogenda kuluma omutwe ekiriwo kiri naye kyendaba kiri kimu nti buli muntu asonyiwe munne Shakira asonyiwe Hawa ne Hawa asonyiwe Shakira waje si muntu omu naye ndaba yafuusa obuzibu naye just muntu asonyiwe munne kuba bintu byetaaga obuyambi kati ndi naawe nkyasobola okuba nga nze mbwetaaga kati ngera ogenda nti ajja alina kino era abamu bajja vabe wakanyala bagambe nti kino naye byonna tusaba Katonda abitusaasire buli muntu asonyiwe munne Shakira asonyiwa ani Hawa ne Hawa asonyiwa Shakira kuba gye bimuzika tunamaye bijja kukoma ate buli kimu kijja kuggwa kino kyogambye nti Abannayuganda tulina empisa embi Abannayuganda balina enkwe biki si Munnayuganda yekka yakirimu gwe kiwaba omanya nti buli muntu ali ku nsi kuno kabaani abantu bonna kyoba omanya buli kitonde ekiri kuno ekiyitibwa ku nsi kuno nti muntu munno si bangu osobola obeera lwaki ndaba nnyo Nigeria nga beerwanirirako nnyo do you know why I've spoken that nze nembeera sigira nali eri e Uganda nzisala bakuba Uganda nga balimu ene beeyisa bwe bati ne bw'ojja wane no Munnayuganda yabbye omwana ku ssente nze waliwo omuntu yannibaliba nandyako nusu 10 that is kakadde kamu nangamba lwezete omulimo guli wali eri tugende ne banvuga ne bansuulayo imagine ngendo konkona wati wali bangambe mbuno kimba kya muzungu waliwo omuntu ng'omuntu gyali nenkonkona bafulumayo n'abapataani hey how are you doing ne magawa where is my madam what's her name with this one no there is no this person like this okitegera kyenjogerako nenga yali Munnayuganda nalina 10 lwali olu mu nsawo yange sina kyengenda kulya sina transport azaayo nene banvuga ne bantika why do I have to speak like that it was Ugandans naddala wanene okudungu wanene simanyi lwaki bakyuka nnyo sijja kulimba yes twatuuka ku mulyango ng'omukazi agamba nze sibamanyi nagamba ku muntu nti njagala nkugambye banzijjako ssente bamala kuzinjako ne bantwaleyo ne bavuga ne bansuula eyo tebannumiriddwa ngenda kukomawo ntya bakimanyi sina transport nalina kadde kaali akamunsawo that is nusu 10 ne bandekayo eyo nasurvivinga nti okubanga nkomawo nenziramu ate ne kyengenda ogamba kiri bwe kiti kyenkomekereza nakyo nti nsaba Omunnayuganda waliwo omusajja yava Masaka era nno simumanyi nnyo yangamba agenda kuyamba ku mama wange omulala naye nampereza ssente zekitajja kwogera kozi yangamba kano kenina nafuyita ne mubanna Masaka banne abatinitini era bebasindika yampereza screenshot tewaliwo kuba yampa zakuli yangamba zikubezeewo mu bulamu bwa bulijjo teyampa zinja mu overstay teyampa zikolaki naye nkowala buli Munnayuganda gyali ali Uganda ali Saudi ali mu America ali UK ali Japan munsi yonna mu meroli na buli Munnayuganda amanyi era amanyi nkusaba kyonna kyolina ngenda kyaniriza ekisingira kyenninza okugamba kimu nti nkowoola buli Munnayuganda gyali yenna gy'oli nawoba toli Munnayuganda naye nga olina omutima ogukwatako era nga buli Munnayuganda amanyi yenna gy'oli kyonna ky'olina nkyaniriza sigenda gamba kino kuba bagamba kamu ye muganda ekikulu kiri kimu kufuna mpapula sisobola nawe obeera ngambye omuntu nangamba lwo yangambye lwaki todda waka newe lukere nkya nengamba nti kanzire waka sina ngeri gye nsobola kuyita ku kisaawe bammanja sina kindi bajja kunsiba nsoke bansiba ebbanga lye bansiba then basoke bandiporting nga tebasobola kumala tebasobola kukkiriza kufuluma nga tumaze kuwa penalty gy'olimu bambi munyambe kuba akaseera kano okusula ninawo naye nsinga kwagala kati bipapula
oyo naliyo nga alina omulimu gasobola okuza ku bipapula oyo yenna aliyo nga alina omulimu ng'asobola okumpa ebipapula mwaniriza era n'oyo agamba nti nze newaddeyo ngenda kufuna engeri gye nsobola okumugja mu overstay naye mwaniriza neeyanziza nnyo neeyanzeege SB4 media Nyondo media Ajati n'omuwala asinze okubeera nange ono n'abalala bangi n'abalala basobodde okuvuddeyo ono Farida n'abalala bangi abasobodde okuvaayo n'ababadde bankumankuma bambi mwebale nnyo mwebalire ddala so akumenya mannya gammwe naye nga neeyanza nnyo neeyanzeege ne kakati era nkyetaagira ddala kuba kati ssente zebampa zeboogerera abasinga bampa zimbeezaawo bambi kituufu abaana boogera kati oli mugaga olina ssente empitirivu omwana akazete ke bamuwa kamubeezako kulyako ngaawo naye nga tebona bakuva omuntu yadde avuddeyo ekyasinze okunnuma yadde yeewaddeyo kubanga byonna abikolako omwana nadde kubyogera awa neeyanziza nnyo maama Ajati gamba obusemba okumala okusiibula banaye tweyanziza nnyo ba mikwano SB4 media tusaba mukama akuwa omukisa akuddizeewo buli kimu kyokola kyonna webale kweyisa bulungi weyisa obulungi ensi ekwagala ate ensi ekugondera banaye twebaza nnyo mama Fiina mukwano nawe tukutumiddeko yonna gy'olisa Allah atukuwangaalize SB4 nammwe tubeebaza Nyondo media tubeebaza bana subscribing abana bayita mbeera embi onoonyawo ku SB4 oba Nyondo media nosobola okuyambibwa then bana abaana abalala abali obulungi oba ali bulungi gwe nawe kwenaye konna osobola okuyamba munnayuganda munno ate abasigala okusinkana Shakira jangu ku Brazilian building noba tonsanzewo muluumu yinyini osobola otuukirayo ku ye era abo nabajja babagamba nti oyagala Ajati nti oba nnoonya Shakira era bagenda babamukulaga munda muluumu bambi buli muntu asonyiwe munne bambi omuntu waba afunye okuyambibwa temuvaayo kumukuba nti ate ono ali bwati mumuleka ayambibwe ffenna tulina zi vidiyo nnyingi emabega mu Facebook ekyogenda gikwata ojjeyo ogamba omumanyi ndi bulungi naye nga ndi mu mbeera mbi so buli muntu nga byadda ate buli muntu alina history we kati buli muntu asonyiwe munne bale mbagaliza birungi byere assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bannayuganda ensi yonna yonna endaba mbeebaza nnyo bannayo okubeera nga mulaba YouTube channel Nyondo media SB4 tweyanza nnyo tweyanzeege bana abantu bavayo kubeera nga batuyamba so kati tekyetaaga beera nnyo bambi nga mubajajinga mufeeyo nnyo bambi baba baleesa ensonga ngaekwaseeko ofeeyo nnyo okulaba nga ogigendako olabe nga ensonga erimu ogimaliriza oba nga gwogituulamu bane tweyanza nnyo tweyanzeega salamu alaikum abaana abaliyo bonna nga mwetaaga okuyambibwa mwenna temugana tunoonyako nga tuba tulinawo nti oba omuntu alinawo kano kakulya akagwe kati ogenda tukakuwa oli buzibu mukwano naye nga naffe wetufunanga obuzibu anti munnange era nga bwokyogedde mbaino eno ensi ogiraba yeetooloola bweti so Ajati nkwebaza nnyo mukwano olw'omutima ogwo ku baana abange ono omwana wakubiri kati olwolwedde oli yafuna omulimu yagenda okukola alhamdulillah bamusasudde n'omusaala gwe kuba yamazeyo omwezi agenda kujja kulabeko mukama w'amaanyi kati naawe Shaki mukama Katonda yasinga okumanya mwana wa maama Shakira wanaaba agala kudda waka nawe ojja sooka okola ekyo n'oba okozeeso asokadde nawe kati ali mukola agenda kukolayo omwaka gumu oba emyezi 8 asooka afulume naye ng'alinamu akasente mu nsawo so bagamba 10 teryagala omu ate 10 terikyawa omu neebaza mmwe abatuyimiridde olwa Nyondo media nga na buli kimu kyonna kibaawo musigala mutusapootinga musigala mutulaba musigala musharinga waka waffe ng'ate musigala mulayikinga waka gwe tukola naaba bakiriza mu SB4 nkwagala nnyo era munnaye story eno nagireeta nga yansonga nenjikuleeta nekugamba mwana wuuno tewalina kiwali omanyi wabula nzija kuintroducinga story y'omwana nongamba is that story right, is it okay, in story ntuufu nenkugamba nti ye kubanga omwana lyakingambako dda era nga ekituufu nkikola ki nkimanyi omwana oyo yasulawo ne batono nnyo abakimanyi nti omwana yali asula waggulu awo kubanga yagendanga nga yeekwese nziyambulira ekituufu era it was one day nagendayo ku mwana ddala kituufu ng'akola ki ng'asula naye nga balinga nga bakola ki beekweka bwekwesi so SB4 nawe kennyini
gwe kenyini waŋŋambye era waŋŋamba nti Rosette ekintu mawulire si kintu kyangu nnyo okubibwa wano na wali naye olina okustandinga faamu n'okola ekyo ky'oteekeddwa okukola. So bale kungumya mu buli mbeera yonna kuba kati nange nkuyigirako bingi. Webale nnyo webalire ddala namwenna abagobera SB4 mwebale nnyo mubadde namwenna abavudde ku nsonga y'ono omwana ne mutuzaamu amaanyi nga muyita mu bigambo n'abasobodde okumuyambako okukyakulya mu mbeera ki yonna yonna. Mwebale nnyo mwebale ddala. Nsaba Mukama Katonda mwenna ababalire bye musinga okwetaaga. Tunaddamu mikwano.